Essula y'omusanvu. Kubanga Merukizeddeeki oyo kabaka w'e Saalemi, kabona wa Katonda ali waggulu ennyo, eyasisinkana Ibulayimu ng'akomawo ng'ava okutta bakabaka, n'amusabira omukisa, era Ibulayimu gwe yagabira ekitundu eky'ekkumi ekya byonna eky'olubereberye mu kutegeezebwa, kabaka wa butuukirivu, era ekyokubiri kabaka w'e Saalemi, ye kabaka ow'emirembe, atalina kitaawe, atalina nnyina, atalina bajjajjaabe, atalina lunaku lwe yasookerako newakubadde enkomerero y'obulamu, naye yafaananyizibwa omwana wa Katonda, abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna. Kale mulowooza omuntu oyo bwe yali omukulu, Ibulayimu jjajja omukulu bwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago ogw'okwebonanya. N'abo ab'omu baana ba Leevi abaweebwa obwakabona, amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu be baganda baabwe, newakubadde ng'abo bava mu ntumbwe za Ibulayimu. Naye oyo atabalibwa mu kika kyabwe yasoloza Ibulayimu n'asabira omukisa nannyini byasuubizibwa. Naye tekyegaanika n'akatono, omuto yasabirwa omukulu omukisa. Era mu ekyo abaweebwa ebitundu eby'ekkumi be bantu abafa, naye mu kiri abiweebwa y'oyo ategeezebwa nga mulamu. Era okwogera bwe kuti ne Leevi aweebwa omusolo yaguweerayo mu Ibulayimu, kubanga yali akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Merukizeddeeki bwe yamusisinkana. Kale okutuukirira singa kwaliwo lwa bwakabona obw'Ekireevi, kubanga abantu baaweebwa amateeka mu biro byabwo, kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Merukizeddeeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni? Kubanga obwakabona bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Kubanga oyo eyayogerwako ebigambo ebyo wa kika kirala omutavanga muntu yenna eyali aweerezza ku kyoto. Kubanga kitegeerekese nga Mukama waffe yava mu Yuda, ekika Musa kyatayogerako bigambo bya bakabona. N'ebyo byeyongera nnyo okutegeerekeka, obanga ayimuka kabona owookubiri ng'ekifaananyi kya Merukizeddeeki bwe kiri, atalondebwa ng'amateeka bwe gali agalimu ekiragiro ky'omubiri, wabula ng'amaanyi bwe gali ag'obulamu obutakutuka. Kubanga ategeezebwa nti oli kabona okutuusa emirembe gyonna ng'engeri ya Merukizeddeeki bw'eri. Kubanga ekiragiro ekyasooka kijjulukuka olw'obunafu n'obutagasa bwakyo, kubanga amateeka tegaliko kye gaatuukiriza. Essuubi erisinga obulungi ne liyingizibwa eritusembezesa eri Katonda, era bw'ataabula kulayira kirayiro, kubanga bo baafuulibwa bakabona awatali kirayiro, naye oyo awamu n'ekirayiro yafuulibwa oyo amwogerako nti Mukama yalayira era talyejjusa nti oli kabona okutuusa emirembe gyonna. Era ne Yesu bwe yafuuka bw'atyo omuyima w'endagaano esinga obulungi, nabo bangi baafuulibwa bakabona, kubanga okufa kwabalobera okubeereranga. Naye oyo kubanga abeerera okutuusa emirembe gyonna, alina obwakabona obutavaawo, era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. Kubanga kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo ye yatusaanira, omutukuvu, ataliiko kabi, ataliiko bbala, eyayawulibwa eri abo abalina ebibi, era eyagulumizibwa okukira eggulu. Atawalirizibwa nga bakabona abasinga obukulu bali okuwangayo ssaddaaka buli lunaku, okusooka olw'ebibi bye yennyini, oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu. Kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo yennyini. Kubanga amateeka galonda abantu okuba bakabona abasinga obukulu, abalina obunafu, naye ekigambo eky'ekirayiro ekyaddirira amateeka kyalonda omwana eyatuukirizibwa okutuusa emirembe gyonna.